abantu balwanye abantu berumye chairperson we Bubanda bambo omutwe kataba gwase olwo nawulire yafa oyo werubimbiri kalo kalungi oyo yafa nebe abantu banja abakosebwa nga tukyalukero si wano obuzibu ne wavawa ku mukero si wano bifunga tunayambuka wagulu ba incumbent bali ba stages abantu baabwe bebasuubira mbu bwe bagenda obayisaawo kakati obuzibu bujja abantu bakoye bagala kwera okuva ku ntandikwa paka waggulu kakati bayeze kakati mukwera okwo wewalesa obuzibu ne bagala baleeta amaanyi edizikomanyi nti abachairperson si wano waliwo abakoze campaign ne batekamu milioni 10 n'okusoba naye nga bali funded by the incumbents ero si wano tebagenda tunda mataka g'abantu abo nedda bali bafune milioni 10 naawe naye bannange byala forms ku luno nze mbakakasa amazima ebyo byonna bye mupanga tubimanyi mutekesetese violence mu baby byala forms mukyuzikyusi naye mbabuulira amazima tusigazzayo kabanga katono tugenda kwawula omukyala ku muwala mukulonda kuno abo abagamba mubanga balina ba above tewali muntu ali above God tenyinza okugamba whoever thinks he is above there is God above him or her. tubanirizaako basebo ne banyama naje musizira okubanga mutugobereramu balo kubanga je muri gwanga Uganda abali emitala w'amayanja mwenna tubabuuzaako ntibagamba nti muje bali gye mutuusaako engalo nakola tuze ensonga ekituufu kiri nti njagala nnyo okuba disclaimer not because nti mba simanyi naye gwe omupya wano mba njagala omanye sitera kukyaza nnyo beenaaleemu naye ndaba omuntu weenaaleemu nga byayogera by'abantu awo nze ate nzirayo ku profession yange y'amawulire ya being objective so olunaku lwali omukyala gwe ninayo ono wa NRM naye ebigambo bye si byenaalemu nnyo ekyokubiri waliwo entalo eziri emubende eno bwe tunaasirika ntazibalaga mumanye ebitambula temujja kumanya ngeri gye tugenda kukyusaamu ggwanga oba obukulembeze kuviira ddala wansi paka waggulu so agenda otugoberera nsaba okawulirizeemukko bukawo obudde mu comment section awo wansi olutalo olugenda okuva ng'okomentinze with your feeling ng'ovudde ku nsonga so naye mumumanyi nali mukyazzaako wano si mupya so kitegeeza ku ngendo kyaza mumanyi enkola ye buli kimu so mbanirizaako olunaku olwaleero disike nga bulijjo Edward Omwanjuzi atugoberera wonna gy'osinzira okubanga otugoberera tukugamba nti weebali nnyo balidde ddala njagala muwo omukisa atubuuzeeko wamala otubuuzaako nze wenja otandikira ebibuuzo byange olunaku olwaleero okulabika bwe tugenda okutambuza puroguramu yaffe eno babuuzeeko abatulaba neyanzanya edizike abatuwuliriza ate era abatulaba mbalamusiza nnyo mwebale gye mutuusaako engalo mwebale nakunjagala akanyiriro ko kakyaliwo simanyi naalongo tindimwe bwatopista bano bakoga baggwawo asuubiza mpewo nedda wani edi jasi tekinetagisa kukogga kubanga abantu bandaga essuubi mu maaso abakogga beeraliikirira balaba nga tewali kigenda mu maaso naalongo teopista tindimwe bwa atasuubiza mpewo esebo tugenda mu kalulu kituufu akammwe ke kakyasinza okubeera violent naddala wano wekituuka emubendo okwebba babbiramu n'engoye esebo kuluwedde wabagamba bwe baba balina miggo naffe tugirina baba balina mayinja tugalina baba balina mundu naffe tuzirina ne katambula abaana bakasalamu ne bakatambuza naye banaye mundeetera empalana mwagala tugambe twagamba babuze magye tetulina maanyi g'abantu n'amaanyi g'abantu gajja kubaabo banaalaba nga baagala tunyenyaamu nga tuleeta ekisingako katonda wange omanyi balina endowooza egamba nti be basinga naye waggulu w'omumanyi wabaayo omumanyi tusigire ku elementi y'akalulu akemugenda mu ddala akano akamyufu kali katya ekisookera ddala mwami Edi neyanze ekibuuzo ekyo bw'otunulira akamyufu bwe twakatandika natulonda abakyapasoni 0C1 olwedde kabadde violent katya abantu balwanye abantu beerumye
chairperson we Bubanda bamba omutwe kataba gwase olwo nawulire yafa oyo werubimbiri ukalo kalungi oyo yafa nebe abantu banje abakosebwa nga tukyalukero si wanu obuzibu ne wavawa ku mukero si wanu bifunga tunayambuka wagulu ba incumbent bali ba stages abantu baabwe be basuubira mbu bwe bagenda bayisaawo kakati obuzibu bujja abantu bakoye bagala kwera okuva ku ntandikwa paka wagulu kakati bayeze kakati mukwera okwo we waleso obuzibu ne bagala baleeta amaanyi naye nga n'abeera abakuta olweyo si beeteefuteefu kulemererwa kati obuzibu bwavudde empawane zitabuka naye okusinzira gwenge yakinyigidde mukuba kimanyi olina okuba nga wakabaddemu okusingira ddala nga bwe walabye baleese abapya nga bangi ku mulundi guno babakadde basigaddeyo abapya bangi abapya bangi nnyo edizika omanyi nti abakyapasomero si wano waliwo abakoze campaign ne bateekamu miliyoni 10 n'okusoba naye nga bali funded by the incumbents nga bebate ero si wano tebagenda tunda mataka g'abantu abo nedda bali bafuna miliyoni 10 naawe bafuna 10 bali mubateekamu sente ate zibaluma abaliyo wabula ate nekyo wabula bakyeriira mugenda obajongera mpaka bwe banakoowa ku nsi kuno badde mu ttaka naye kirungi nti abasinga twabeeze abakadde bonna babadde bakola amanyanga abadde befudde emisota nga tebaliwo okuweereza abantu batambulira ku ntoli z'abali abo bonna bagenze kyenyinza okutegeeza ye soko tusigire ku kifaananyi kya wano bwebabadde okubanga bwoba wakabaddemu ababadde bakulembeddemu enteekateeka y'okwagala okuteekamu wano tebagenda wali kyabaleseewa simanyi era kati ndowooza essaawa eno mpulira buli omu yeesootinga obumanyi babadde n'olujegere lwabwe nga bayimirira ne ku mikolo mulondo ono naye essaawa eno ndabanga abatandise buli omu okuyingira mu kake ekijegere kyakendedde nze ndaba buli omu kati ali ku kake nti Eria MP abadde ayimirira wasinze nabagamba nze ndi nono yes kati kireka kyaliyewe kati bagamba banange tuzze tukulembeze ne bananga balanga munabampa olulimi lwakyuse lwaki waliwo abagamba ono gundi yeyandetedde obuzibu ono gundi yeyandetedde obuzibu tewali nsonga lwaki oyimirira n'osabira omuntu akalulu ng'ayinako questions abantu bamukooye n'ate gwe n'olaga nti muwoono oyina namira n'agamba bwe muba temuwoono nange temumpa excuse me ani eyakuleta mu bukulembeze si bantu abantu bakuleta mu bukulembeze bebalina choice otandika otya okulagira omuntu ti bwoba togenda kumpeera ono nange tompa bireke kubafe akaffe tugenda kabba mu buli mbeera yonna tugenda kuwamba diara naye bannange diara forms ku luno nze mbakakasa amazima ebyo byonna bye mupanga tubimanyi muteeseteese violence mu baby diara forms mukyuzikyusi naye mbabuulira amazima tusigazzayo kabanga katono tugenda kwawula omukyala ku muwala waliwo omuwala n'omukyala musaasire nze atudde wano n'omusajja kakati nze mba mpedde buwuzi waba nfudidda mwana sakuleke bwe tudda ku ntebe yo eya Lucifer eya Women MP ki ekiri mu field ebigambo nga bingi ebifubutuka ebyo olwaleero tobaddeko ku radio ku Point FM bisanze nina gyenva naye wankubiririra essimu yanyumiriza kamerama omukisa guno neebaze bannamubende mwenna amazima ga Katonda mugulunkedde n'abantu waneeno badde bazekundabako nkedde kubafumbira mmere badde bangi nga sibitegera nabitegera ngenza olaba amasimu mangi amasimu mangi neŋŋamba kikikyo bwe nkuteekera nga congratulations bannange nalongo bannange fe akalulu twakamaze osinze omukazi niŋŋamba ani musinzewa akalulu kanga 17 ogw'omusanvu mubadde kinti bw'oli mabega nti tubadde n'okulonda ku Point FM owangudde n'obululu 6 opinion poll yes mumaika twazikyusaamu sibye bino byetwajjanga nga tubagambye bwenja tugenda kukola ezamwa yes kati tugamba abawuliriza ne bakuba titugende wanti tuwano
kati mwe naba bakwata nawe era ebibuuzo byammwe byemubeeramu ekalakasa aba rediyo bagiza amasimu komanina era ngambye edi notantegeezaako mpulirize uyo dorogo sigwa ngambye obululu uyo bale kumbeerera bannange tuleme kino kimpa amaanyi nekindaga nti gye tulaga bannange ekitangala gyekiri era mbakakasa sigenda ebyo byemugamba nti mugenda kumpa akalulu bakanzibeko nedda naye ogenda basobola otya kubanga luli akalulu basinga kabbira nnyo kigambo eyo ekigambo tebagenda kukakwatako wonna ebyo byonna byebeesize ekirungi nti buli muvu gye baplaninga tugimanya buli muvu gye baplaninga tugimanya naye ate neneebuuza lwaki babba akalulu balina be bajjayo edizike balina be basinga nga bayingirayo nga bagamba balemeddwa okukola bo ne bayingirayo era tetubawagira kabyangu baba bibalemye lwaki beeremeza ku bantu nga beesiba ku bantu bakkirize bakaluka bakubye bagende bawumule naffe tutambuzeko Mubende kubanga fe abayina vision entuufu eya Mubende district nze nga nze so abateeseteese okubba ekisookera ddala naffe tweteeseteese okukakuuma kyenyinza okukakasa n'abantu bange bonna abantu bakambwe baŋŋamba ffe tugenda kakuuma okuva ku kyalo tukatuuse ku Gombolola tukajje ku Gombolola tukatuuse ku district ekizibu kyemuyina naawe kakuumiraawo ku district nga balangira obuzibu bwe muyina mu kalu kammwe state ebeera ne gwewagira n'abantu baba ne gwe baagala mugenda owuzikanga mukola idinze okaaba ogamba abantu bampadde obululu bwange state ng'enyina gweyagala kati abalonzi banamanya ddi nti ono state gweyagala katumufiireko His Excellency ku mulundi guno yagambye buli omu afe lulwe yabavuddemu teyatuvuddemu akooyo okubanga abantu basindika abantu ne batamugamba bibaluma abantu balonda abantu nga bwogambye mbu state nebakugwinamu interest ng'abantu olusi gwe baagala omuntu oyo n'agenda mu kifo ky'okugenda okukiikirira abantu abeera ng'akiikirira state buli talina kyayogera kiyamba muntu kubanga mu mutima gwe abakimanyi nti abantu si be bakola ki si be bamulonda kakati kyova olaba ku luno yasazeewo n'agamba bw'oba tokoledde bantu wumula kankubuuze golowooza singa gwabadde mu palamenti nga gwomani MP obukadde 10 babadde osobola obugaana nga bampa bwaki ekyokusooka wandyesigamye mu kawaayiro ky'okusinziira ogambe nti ze sibukkiriza nze kankubuulire waliwo issues zendaba nga wadde gavumenti yekireese nga sobola kukiriziganya nakyo kubanga gye bali bangi abatazirya abatazitwala kubanga bw'obanga abantu be bantwala mu palamenti pulezidenti oba state egenza okundaba katugeze egenza okundaba oba waliwo abantu abamu nga bambi bali tebamanyikiddwa anywhere ng'abantu be babalona ne babatwala wa mu palamenti state n'eryoka ebategeera oba pulezidenti n'alyoka abalaba okitegeera kati mu butuufu bw'oba omanyi nti abantu geemaanyi go be baakuwa akalulu n'ogenda mu palamenti lwaki ate okyuka otandika okubalyamu olukwe kubanga gweoyagala kufuna ssente naye ng'ate tosaavinze bantu kitegeeza nti abantu bo badisappointinze abantu bo bamenya omutima kyova olaba abantu bakoowu bagamba oba ye yagenda kufuna ssente ze kwekulaakulanya anti yeyita mama bibanja kugula bibanja by'abantu kubimalawo kubanga ya owuninga ebibanja byonna mu Mubende katuule ebibanja byafunye bimala ye obutwa bwe nawulyako bwakomawa obuliwa bwe nawulira nti baagala kuwa butwa nze Katonda ng'akyanjagala kuwulire Edi omanyiwulireyo ngafe abamawulire olumu tubiwulira netugamba nze ne bwe mbuli obutwa ate kati obutwa bwabona awe si bwa bulijjo era babukuwa n'ogenda mu ddwaliro ne bakujjanjaba n'otereera ekikulu nze ndi so sensitive about my life kasita mpulira ekintu nga sikitegeera omubiri gwange gukyuseemu ngenderawo mu ddwaliro kakati ate kati neeyongera nnyo okuteekawo security nnyo eri obulamu bwange kati tebalina kye bayinza kukola mpozi bateese ne Katonda antwale ate nga Katonda akyanjagala kubanga amanyi nina okukolera munnamubende nina okuweereza Mubende district Katonda akimanyi nze mutuufu asobola okutereeza district bwe tulaba akalu ke tugendamu honalebu ke kagenda okubeera more violent kuba akalu ke tugendamu ffe ng'abagoberera kalimu ebintu bibiri kalimu transition ya power
okukyusa obuyinza. Ekyokubiri kalimu abakulembeze bangi abalina babaavu kuba ekyokulabirako olw'emiyaga ewa Honorable Theodore Ssekikubo General Ashanda atambula ne battalion namba anoonya kalulu ng'ate etteeka ligamba ab'amagye tebalina kwenyiga mu kalulu ne batuuka okukuba abantu n'ojjukira ebyali mu maaso ga pulezidenti nga bagenze ku mukolo gwaliko Sam Kahamba kuteesa ne beekubira mu maaso ge nga chairman wa party n'atayogera. Osuubira ki mu kintu nga kino nga gwe ky'olimu abantu basinzira okubuuza Honorable lwaki tusaliddiira okuba enjogerayo tulaba erimu olwa Nuupu nodda eri n'oyogerera eri kakati Mami Eddie ekyokusookera ddala Nuupu it is a party ate party eyo yatondebwawo olw'okwemulugunya obutali bumativu obw'abantu bwe bayina okusinziira ku gavumenti eriwo si kibusobwe waawo kati nze Nalongo tindimu bwatopista siriwo kuwagira bibi gavumenti byekola nedda yensonga lwaki abantu bagamba mbu naalisaanye n'embeera ku sayidi eri ndiwa NRM naye ate siwagira bibi NRM byekola era obwo obuvuyo bwonna obuli mu NRM nganze Nalongo sibuwagira kubanga dende obulede bukosa muntu bali abanene bemugamba babaavu tebalina bwe bakose wakati omwami bano betwazise kalo kalungi kati yalesa abaana ifamile ye abadajiyamba kati bagenda kubeerawo bati oyo abaavu goyogera agenda kosebwawa yetakosebwa kakati ezentalo eziri planted mu bantu ba NRM nga pate yaffe nze nzivumirira era kuguno omulundi mu kulonda kuno ababagamba manga balina babaavu tewali muntu ali above God tenyinza okugamba whoever thinks he is above there is God above him or her Katonda wange Honorable tugenda kuteeka ebyeri aleeteddwa mu kalukamu bwe bakuwangula todda independent era kuliko n'ekiragiro ky'olina okuba wansi oteekako Nalongo Theopista tindi mwebwa Solomon Rafam that if I fail to win in this generation of NRM primaries I will not contest as an independent balimba nakirabako kituufu naye balimba mu constitution mwekiri constitution is contradicting nakyo of course kuba yegamba omuntu waddemba okwesimbawo kuwanna munyiga kati kankunyumizeeko ebyo ababaka bali mu parliament be babireese naddala baba batakoledde bantu nga bamaze okwekengera nti bagenda kubawangula kakati ne baleetawo eyo embeera kubanga basuubira okukola ki okubba akalulu yensonga lwaki ne district registrar ffe yakyusibwa kakati bwe babanga ekyo bakibala bwe batyo bakozese bano we bataddewo abapya babba akalulu then tewali agenda wali eri bayiteeka ku kaweweevu nga tewali akomyewo ku independent balimba tujja kudda nze yenna gwe neesimbyeko maama nja kudda ku independent era wogereza no ate kisookera dda togenda kabba kukakasa amazima togenda kabba era mu byobala olimba abantu onvumirira onsiize enziro tosi lyonna lyonna ery'omunsi lyonna olinsiize naye abantu basigala bakyalaba ekituufu ekyokulabeko kirabire ku point kati tokakasiza nti nkusinga ofunye obululu bumeka nfunye bumeka oli mu parliament nze tindimu watopisa waabwe omwana w'abafa ababiri ate abalimi nze ani akusinga kakati bw'oba tosobola kulabira ku mbeera eyo n'olaba nti nkusinga akalulu togenda kabba ekisooka amaanyi gali mu bantu nibe mutesetese ne mugenda kuba abantu mukwano sigenda kwogera wano naye naffe abakubi tumanyi gye bali omukiga n'agira ng'okonyambusa ekiniga kati kankubuulira kati togenda kabba naye katugambe nti singa kibaawo and God forbid tekijja kubaawo naye singa afuna olukwesikwesi olukagiramu mukwano nja kuddira ku independent era nja kuwa teri kusonyiwa mukwano ekyekisolo tewakiraba ekisolo tewalaba kyaliraba ne president nakkiriza n'agamba mumuwe kakati maama wange bw'oba oba byokola byonna bikole ng'okimanyi nkuliko ku mugongo tuli abo
banalongo babiri paka kumusika Gomez zisula wali ajja vayo mu parliament agenda atule kubanga agenda tule mu bibanja bye byaguze oba agenda nalima oba okola ki agenda alimi kubanga mubende mulemi akabirya buli kiseera banange district nene aje ku municipality weba nene Kasambi akulemu okusalako kubanga singa lyo manyi nti nene walisazeko Kasambi ekulemye kakati ekyokulala wajesimbako ng'okimanyi nti nene ekitegeeza wagenda mu bintu byotasobola kati engeri gyotagisobola naye ali abazoba Kasambi district nti ejja kati engeri gyatabisobola engeri gye biganye nze ngisobola maama ate naawe okimanyi gw'ogitalaaze nze ngitalaaze ate nga siri mu parliament ndino omuntu wa bulijjo ndi musomesa afune sente z'ekisomesa so mukwano wumula nze district ngisobola kakati oyogedde ku kya registrar Kiberu yani Kiberu ki Kiberu batugamba Teresa kamera gwe batugamba gwe wali weekobanye n'abamu ne mugenda mu ndagaano ne Kiberu nga mwagala kubba kalulu bune mumuwa n'ekyoja mu miro esebo kwe kugira ne bagamba nakubalo yeze tumukyuse kakati edizike nsaba abantu banamubende mwenna ntera obbagamba nti nze nja kufiira ku mazima bagamba politics abeera olwa bulimba naye nze owange wanjawulomuuko owange wa mazima oba tabeerangawo ku luno agenda vaawo agenda alabika naddala kuno okwaffe emubende ekisookera ddala abantu abo ebyobufuzi byabwe babitambuliza mu kulimba bwe bulamu bwabwe bwonna kulimba buli wonna kulimba ekyo kyenjagala okumenyawo kakati ebyo byonna bye boogera mu nze mwami oyo mwami kyani Kiberu nagendayo olumu ku ssomero lye nga ngenze kunoonya mukwano gwange bamwita Kashiija mumanyi Vincent yes okuba mukwano gwange is my personal friend namukubira nanga ndi wano nekyali busy nayina bye mwagalako kuba musomesa munnange ate yesimbye nawo yesimbyewo kituufu nenze nali mwagala byakisomesa nengenda kulolwe nsanga Kiberu nangamba buuza ku mukama wange kuba mukama we nemubuuzaako amazima ga Katonda mugulu soogerangako naye wadde ekigambo n'ekimu kakati ngenda owulira bantemyeko omugambo muze nayinyira naye mu ndagaano kati kye bagamba abantu kati olwaleero abanonze ku radio nabo nayingira nabo mu ndagaano omutaddemu sente musasaanya nga badde sibimanyi nabimanyi kyeŋŋamba mu balonzi mutaddeyo sente mwabe nale muba ne sente kati nze tindimwebwa sente nzijjewa era nze abantu bange bagenda kunonda lwa busobozi bwe nnina buli akuwadde sente mukwano gwange gwantunuulira zirye oba alese t-shirt ng'akuwadde oba oyagala kwambala yambala naye omutima kyekikulu omutima gumanya omutuufu ajja okuweereza bagenda ne batimbulula ebipande ne babisalayo ne balaba ekipande kyotinde ne bateekawo ekyabwe mind ekyo kipande omuntu asigala muntu ne bamusala posters omuntu wendi kakati ebyo bye bagenda bajoteekawo omulalinga okubba akalulu manyanga biki ebyo tebiriiyo nze ntambudde mu bantu bange mbanyonyodde ensi bweyina okutambula na butya mubende bwe bagitambuza abakulembeze abalina ebigendererwa byabwe yensonga lwaki abantu banjagadde ne bampa obwesigu ate nkakasa bagenda kumpaka paka nga 16 ogw'omusanvu banonde bankwase fulaga ya NRM nga nsobole okulaba nga nvuganya kwa Lwakasembayo ate nabo nako balidde okunonda ngene mu parliament. Ekibuuzo kyange ekirala wasimbye mu structure za party. Yesebo. Ngani? Nakomye ku LC. Wala bimaliro ebiseera na treasurer. Mwanika. Kukyale wa Majove mpasana. Yesebo. Wawangudde. Fakafe kaba kamirembe. Bamanyi. Wakafe kaba waliwo akabala kataba kamirembe. Ate kati abebimbira abafa tekali ka LC1. Abere bubanda tekali ka LC1 nawalala wangi. Fakafe kali kamirembe. Okay. Waliwo ekifaananyi kyenjagala onsiigire wakati mu kalulu kano kooli mu kuba kasike kasoose mu kujja mu byobufuzi sike kasoose kano gwe bw'otunuulira ebintu by'obadde ng'owulira mu politics ne byolaba kati mu reality bisiga kifaananyi ki ku Uganda ey'enkya? Bimalamu amaanyi. Njagala njogera amazima. Bw'otunuulira ebintu bye tuwulira
nga temunajja mu politics. Yes. Nemujjamu. Kubanga bw'oba tonnayingirisa okera dda basooka kugamba olina okuba ng'oli mulimba. Politics teboogera amazima. Ekyokubiri olina okuba ng'oli mafiya bw'oba yagala kuwangula. Olina okuba ng'oli mafiya. Ekyokusatu olina okuba ng'olina abanene mu gavumenti waggulu. Naye abo abanene bo benkana batya? Abo abanene bo baatuukayo batya? Nze ngamba democracy kyekikulu kyekintu kye twetaaga mu Uganda yaffe. Abantu okubanga balina obwetwa nga beeyagalira mu gavumenti yaabwe nga be basalawo kubanga democracy ye muntu. Ye muntu okubanga omanyi abantu badde nnyo ogamba gavumenti kyokera dda gavumenti ye muntu yegwe gavumenti. Kati democracy kwe kubanga omuntu ayina eddembe ery'obu like ng'ayina rights ze buli kyagala akikolera mu ngabo ayagala kikola buli kimu kikolebwa nga bwe kirina okukolebwa. Kwegamba ensinga ya ddembe oyogera kyolina okwogera kwegamba nga abantu balina eddembe lyabwe mu ggwanga lyabwe. Naye bw'otunuulira ebigenda mu maaso naddala bwe kituuka ku kalulu enguzi mpitirivu bwe kituuka ku mirimu naddala wano ewaffe okufunawo omulimu wano ku disitulikiti miliyoni eza 5 ate oluusi n'otagufuna. Yes, bino okubuulira. Kakati omwana asomye ng'alinga Nalongoti ndimu batopista eyali alina kitawe nga ebyabagambi Bernard Barushimana eyali omulimi nga tewali amumanyi agenda kujjawa miliyoni 5 nga strugglinze n'asoma n'amala afunye empapula ate bamusabe miliyoni 5 ofuna omulimu agenda kuzijjawa. Kakati bw'otunuulira embeera eyo emirimu tewali, enguzi eringa nguzi, abantu babafuga bufuzi tebabakulembera, abantu babafugira mu kubatiisatiisa emmundu ne weebuuza wali onoonya akalulu wali oyina emmundu? Bw'wali onoonya akalulu wali oyina emmundu? Olyoka otandika okuba ye beitu emmundu gwasoose okuba nayo. Emmundu si gwasoose okuba nayo. Abantu bangi babadde n'emmundu ne bameeja ne bani gye bali lwaki gwokangatisa abantu n'emmundu naye munnamubende gwa andaba oba mpuliriza nkwegayiridde tebakutiisatiisa ku luno kola okusalawo okutuufu kubanga tukoye embeera y'okubanga tufuge olaba ne pulezidenti waffe anoonya akalulu ku myaka anakyakubalaale anoonya akalulu n'akubalaale n'atambula n'akolera abantu bye beetaaga lwakuba wane mubende bwe yajja twayayanza bweyanza be yatukolera n'ate tetwasaba birala mulina ate tuyina ekkubo lino we luba mugenda e Kampala ebinyama biwulira sifa abavuga motoka enkadde eyange buli lunaku mbeera mugalaki musajja yayimba emotoka enkadde abazirina abasajja emotoka eyange buli kaseera mbeera mugalaki kubanga ebinya bigikuba etambula ebuukabuuka bwe tingeekankana byonna byonna nekyankalana naye bw'otunuulira abagwe toli weenaalemu baneenaalemu bano nga bavuga mpya ndi weenaalemu naye atali mu buyinza bali nabo abavuga empya abantu basooka bateekayo bali tebalina kye balina ne basigaza enkadde ne bagula empya ez'ekampala ezitajja mu binnya okitegedde bulungi naye nze akamotoka kange akakadde abantu bange ko banjagalidde kuba mbalaze ekituufu mbeera ku radio ne mbabuulira ekituufu mubene nga bweyinza nga bweyina okutambuzibwa oba okulemberebwa. Okay, honorable kankutwaleko katono ku national issue kubanga gyogenda. Yes sir. Obudde buno tuli mu kutwalaganya etteeka lya UPDF Act amendments. Baagala emisango egimu gitwalibwe mu kkooti z'amagye. Twajja emisango mulimu aggravated robbery mulimu madamu ndowooza oluso oludinta kutira obulungi mulimu cattle rustling mulimu okwambala ebigoye ezefaananyiriza ebyamagye n'ebiralalaawo katusooke ku egyo gye tulowooza nti abantu basobola ogizza bw'otunuulira lino etteeka ligenda shapinga litya empisa z'eggwanga kubanga abeenaali bwe baba balyogera batugamba etteeka lino litunuuliddwamu kuteeka mpisa mu magye naye ate emisango gy'oyogera egimu bantu ba bulijjo be bagyenyigiramu. Gwe wandyebadde singa obadde mu palamenti wandigasse ettaffaali mu kugamba nti netteeka tulyetaaga lwa nsonga ABCD era wandigasse kubali wakanya nti bane netteeka tetulyetaaga lwa ABCD nabyo kugimaake nakankugaziirizeemu
mubaka wa parliament eriteka mwiraze mu parliament nakkiriza n'asuulawo ekifo kye nagaleka sidda wano UPC agambye kankomewo mwanagane ne muhoozi nga president avuganya gwe wotunulira bino ku bibiri tusigire ekifaananyi nze nganze omuntu era civilian atali munnamagye eriteka sinza diwagira kubanga bonna abo abaliwagira tebanabeera tebatwalibwangayo oba abantu babo tebanaba kubanga batwalibwayo ku misango egyekuusiza mu ebyo ebintu bannange andaba njagala abakulembeze bano bakolengawo okusalawo naye nga beeteeka mu bigere by'abo abantu kubanga waliwo ekintu omuzungu kyayita being empathetic being empathetic kwekweteeka kyebayita omuganda kyayita okweteeka mu ngato za munno weteeke mu bigere bya munno singa bukya ku makyanga yeggwe bakusibyeko omusango nti aggravated robbery ekyangu nnyo gugusibako nti wakozeseza eryanyi mukubaku kubanga mu Uganda muno basooka kukusiba n'owoza nga tebanamanya kituufu ebiseera ebisinga nga tebanazuula nti either oli mukyamu oba otoli mukyamu kakati singa bukya ku makya nga mwanawo nga mugandawo nga wakikakyo oba nga yeggwe gwe batute mu mbeera eyo webagenda okuwozesera eyo webakyaginze mweyo embeera ya kooti y'amagye oyinza kuwulira otya ekizibu ky'abo abantu betuyina abasalawo ebintu ebyo be bano abalina babaavu kubanga yakimanyi nti in case bwekituuka ku muntu we agenda kubira oyo the so called above oba who is above I don't know the so called above lineteeka kwega gw'olijja ku mukulembeze ng'omukulembeze n'oliriza ku ba individuals kuba ebiseera ebisingira aba individuals fe abakola bosanga mu mbeera ezo naye era nze nga nze sikiwagira bw'oba tosobola kweteeka mu bigere bya muntu n'osooka n'ofumiitirizaamu nze nina enkola egamba nti kyesaagala bankole sikikola muntu because engeri gye ngenda okukifiiringamu nkakasa nti n'oli bwagenda okukola ki okukifiiringa so saagala kintu kyesaagala kintuukeko nkyagaliza omuntu edizike waliwo sinali eyabadde awe Lusaaja twali tuziikawo omwami yafudde yabawo omukyala eyazze kulumbe natandika okugabirawo esowaani n'essefuliya kulumbe omulambo guli wali mu luggya tuli mu kusaba abogezi boogera emboozi ogera gima ku bizibu bye tulina nga mubende esowaani n'amassefuliya is that a problem even to make matters worse kulumbe kyengeza kugamba ndi mukukireetingako waliwo bw'oba olina evidence nina evidence kati atezi ku kamera awenzi tonzijawo ku bujulizi nina evidence sokoleke nga kansala chairman erosi wano mu buno obwena mubaka wa parliament era akiikira Mbene district omani omupi yenyini entamu nga maiti eri wali abantu bali mu kukungubaga bali mu kukaaba bwe nojja n'ogamba Katonda nyantaasiza ku lumu nfunye n'abantu oba oliawo mbadde sobola kubayita ne bajja kakati kambafune oba oliawo bwe naabayita ne bajja nga mbayise bayinza okunsaba ka transport ka 15,500 ate saagala kabawa oba bwe naagenda mu bibiina byabwe by'abakyala bajja kunsabayo bajja kunsabayo akantu akazimba ekibiina kati ye n'abasanga ku lumbe nga lwaki nkiresa ekintu ekyo njagala kukirireetinga nekiri ekyebbago kyewagambye nti abantu bali mu kukaaba boze oyogedde n'omala otandika okugaba esowaani n'ebisowaani bya miramaini n'essefuliya ey'ebidomola 2 gundi omukyala yagamba mu bya bidomola 10 naye gwandaba osobola okakasa nti esentamu ya bidomola nga kimu n'ekinu oba 2 mmotoka ye temujja mmotoka ya bidomola 10 anayogeranga naawe atambula ne fuso eri luddawo avuga kana akamotoka kabulizabulizaako abantu nti kavuga kahaliya naye ng'alina emmotoka ennene ekampala gyavugira kubanza bulijjo mumusanga musinkana naye yetandaba mbeera ndi mukuyiriba byange nonya kasente netusinga naye yetandaba kakati lwaki ndese ekintu ekyo nti
singa ye bucha kumacha nga tanatanga kugaba ntamu ne sowaani ezo yalowooza ko ndi singa bucha kumacha ng'embeera ye eriwe oba eri mu famire ye oli najja n'agaba ebintu ebyo nga yennyini yafiiriddwa obulumi bw'amazigo obwo kikyentegeeza nti omuntu babaka ba palamenti nga tebannasalawo tteeka eryo basooke beeteeke mu bigere byabo abagenda okutuukibwako embeera eyo bwe banaalaba nga lituufu balikkirize bwe banaalaba nga mu butuufu nabo nga bo bali banyigiriza balireke omunyankolo agira arerere kubanga ngono bwe yagaba entamu singa bucakomaca nga mu butuufu ye yafiiriddwa sikimwagaliza naye neteeka mu mbeera nti yagaba watiifu nga yeyafiiriddwa kuba fena tujja kufiirwa fena tujja kufa fena lyekkubo naye mu mbeera eyo omuntu najja n'aleeta ebyobufuzi bye tulekise nti atandise ogaba amatamu agawa abakyala balina ebibiina byabwe ayina kubasanga mu bibiina byabwe. Which kind of a person are you really? Atayina mutima gwa buntu. Nolaba nga omuntu batadde wali maiti bana abantu bali mukungu bagoli afiiriddwa bbawe abaana bafiiriddwa taata waabwe omumama afiiriddwa mutabani we gwe notandika okugaba entamu bannange tubeeremu ak'obuntu. So, watutadde era mweyo embeera bakubiramu omwana wange tetutteko ku bantu wali omwana omuyita Ssebalunzi nalala agenda kujja mu studio Ssebalunzi Gerald bwe yawakanya ekintu ekyo n'agamba naye lwaki abakyala bano tobasanga mu bibiina byabwe n'obawenta nonne entamu yagigabira mu Lukamulamba lwaki toyite bakyala n'obawentamu eyo oba white is okay naye n'otagigabira no nga twafiiriddwa kuba omwana yali omu ku baafiiriddwa bambi kye baamukola ate abafiiriddwa otedde baamukuba waliwo ekivubuka wekiri awe mu Kabiriizi era ekivubuka ekyo baakisibako lwa mbeera eyo muhumuza amusiba waliwo omuganda we yali afiiriddwa omwana bamuyita Obedi yali afiiriddwa omwana muhumuza bwe yagenda n'atandika omuvuma bubi nnyo n'amusiba era nange bwe lwansanga ku mukola nvuma naye mukwano bamuyita Niiko bakiyita Niiko ekyo ekivubuka era bakubye omuvubuka oyo ne bamusuuza engatto n'adduka emisinde ku lumbe lwabwe yes naye ng'ekimukubya embeera eyo yonna kubanga ayogedde ku kugaba entamu ne sowaani ku lumbe bannange bwe kibanga ekintu ekyo tekikutuukangako sikikwagaliza kuba kyekibi ekisembayo naye tuleme kutwalanga omukisa tuleme kukozesanga opportunity ng'omuntu yafiiriddwa ojja oteekewo ebyobufuzi to the extent nti ogabirawo ebintu kya buswavu kiraga obugwenyufu kiraga obutaba na mpisa kiraga n'engeri nti gwe tewakuzibwa olina ewalala gye wakulira batundako mu pate muyina ebiwayi bibiri muyina ONC muyina ne Kyaddondo kati mugwawa ndi wa ONC ndi ku main ndi wa main eno bwana abatomera munatugamba ekibana tebagenda tutomera abantu bano bagenda kuteesaganya ONC nagikulembera nze namubuusabuusa dda kakati atuuka otugamba nga Kyagulanyi bwe yamuggyako embuzi kakati nze nganze okubeera nga ndi wa main tova ku main situnuulidde atukulembedde oba yalina wikinesi ze nga ye naye ffe ng'abagamba muzeeyi tova ku main omuntu oba wanjawulo singa taata abeera oba nga ayina wakoze awatali watuufu tekitegeeza nti abaana ne maama mwenna mulina okunenyezebwa so kati oba mukama waffe oyo yayogera ebyo byayogera oba oliawo yanyiiga nnyo omanyi bambi awagira nnyo mukama we naye bw'aba ayina we yasobya naye nze nsigala ndi ku main era osigala ogayo mukama wo ye mukama wange mwana yatugamba bamuggyako embuzi awo simanyi genda ogattagattamu emyaka gya namyalo n'egy'omukulu Kyagulanyi ngamba abaana mbakeeze ku ssomero balye bulungi banywe bajamuke kale njagala nno okutandaba obudde wano budduka nze ndowoozaawo dololooza tetutere kubanga tuwete ekkoona eritutwala emuganzi lwaza ishu gyesaagala tulekeyo ishu ya kalulu ke tugendamu nga 16 bingi bikyuse bye kalulu kano okwewandisa si miliyoni 3 kati kituufu tulizaali 2
kalika mu kitundu zaali 2 saka zaali 2 ku luwedde kati miliyoni 3 ekyo bwekiteeka ebbali bwe tutunuulira ebigenda okweyoleka mu kalulu k'omulundi guno bitusigira ekifaananyi kimu violence njagala oyogere n'abawagizi obeeko message gy'obawa abawagizi kubyolowooza ti ebijja okuleetawo emirembe mu kalu ke tugenda mwenna bannamubende mwenna mbeebaza obuwagizi bwe mundaze era simanyi bwe ngenda basiima naye mbakakasa nti bwe naayitamu nja kukolera kye weetaaga gyengeri yokka gye nnyinza okusiima munnamubende nja kumakinga sure nti tuuse eddoboozi lye werina okutuuka nja makinga sure nti ofuna obuweereza bwe weetaaga mu byobulamu mu byenjigiriza mu byobulimi n'obulunzi ebyamataka nja kubiteekako nnyo essira ebyenkulaakulana abakyala ebibiina byammwe nze sijja kubeera nga agabentamu nesowaani zamiramayini mu kuziika nja kubatuukiriranga nga abakyala bannange twogerezeganye tunyumye tuhavinge fan tunuulire engeri gye tuyinza okukulaakulanamu ng'abakyala ba Mubende disitulikiti tweyagalire mu gavumenti yaffe nakulawo okaaba mu lukolo rw'abakyala kyekyakukaaba yenalabaka vidiyo walaba bubi nze sikaaba nze amazima ga Katonda mugulu nakaaba nga manga afudde luli nga ndi muto ne kitange sikaaba teri kintu kira kiyinza kunkabya mu bulamu bwange ndi awo nange neevaako wabula embeera eyaliwo yali ng'omuntu bw'aba mukaabya asobola okukaaba kubanga embeera ze bayita highaga engeri gye batuyisaamu yali si nnungi nze ne munnange yeesimbyewo batutiisatiisa baire munnange ye abaabe babakuba n'obbakuba kine baamukuba n'omuwala omulala atambulirako oyo omukyala babakuba naye nze gebe nina amagye kubanga waliwo omusajja yajjanga abantu babuulire nti mwenale mwoyogera ekintu nga kituufu gamba booyina twaguba tulinga bamagye bogamba booyina amagye bajja luzi oyina amagye sina amagye ekyo nkyogedde ng'enjogera ennaku zino anti gamba ffe tulina baaguba balinga amagye nze bennina baaguba balinga nze nga bwe mbagambye nti nange neevaako waliwo omusajja yali alina byanuusa ng'akutte posita yange ng'ayagala giyuzaamu bw'ati waliwo omu ku bentambula nabo namugamba kiki ekyo kyokola osobola kiyuzeemu kale nkulabe naati abambi musajja watu yali amanyimbu yasinga amanyi kuba yali alina byayeetaddeko kinakivaako nenvuga motoka nga abantu banzituddeko nga bambi omukolo ngwonoonye kuba bonna nga bavuddeyo bali kunze nenvuga nenvaawo omukolo gwali mu nteekateeka yonna gwali facilitated by the district by the government actually naye lwakuba gwataningiba intwerale oli nagufuula nti laleeye nekyonna kyekiri yate omukolo ekisookera ddala ekyalimu ekyamaanyi kutendeka abakyala byabuwemu ate babimanyi ebyomukisenge ebyo babimanyi bali bakyala bakulu abaali toyina kyobayibwadde kyankulaakulana ati kwata embazzi toyina kyamaanyi omukyala nga bwe yazze toyina kyomugambye nti mu butuufu bw'okwata obutungulu buno ne bw'oba osula ku muzigo n'okwata obukutiya n'oteekamu ettaka osobola osimbawo obutungulu osobola osimbawo doodo b'ebbuga n'olitunda n'oweerera abaana nange honalewo lwakuba oyogeza amaanyi ng'agamba nti kale kwegaga oyogeza amaanyi nti olw'obulumi obuwulira eyo nalemu yammwe byeyagaliza abantu abo bwebanga NRM byeyagaliza abantu ffe katugende tujja gitereeza kyenyinza okugamba ku mukolo gwe gumu gwategekebwa eggombe waffe gye banziika omubaka omukyala naye bali Silivia obwe NRM naawa ebibiina by'abakyala obukadde 100 sente zava wa Janet kati bwe mpulira wane mubene nga muli mu kulwanira mu mukolo ani ayogera n'ataayogere gwe wandirese bonna ne boogera kwata microphone bagambe zimbalobingidde politically obumaze okusilensinga ababadde abajjonkezi kabwe bangamba kituufu oyo omukyala mukwano gwange mutuufu nayagala nnyo enkola ye era mu butuufu asaana okubeera omubaka okulwedde baali bamukubye muganda wa Kyagulanyi ku luno simanyi oba muganda wa Kyagulanyi akomawo kyonna kyekiri naye ffe owaffe okutuuka okuba nze edizike
personal assistant w'omuntu bwankuba kitegeeza oli abankubye kubanga lwaki abantu be bateekawo embeera gy'okutiisatiisa egy'okkuba abantu egy'okulaga amaanyi lwaki bakola ekyo kiraga nti mukama waabwe akoze nnyo kiraga nti mukama waabwe naye ze embeera zayagala nnyo okulwana ate mugeze atuma abantu be ne bagenda ne bateekawo violence ne bateekawo akavuyo ne baagala okuba abantu oba ne bakuba bwamala ye n'ayogera obulungi bannange bannamubende nze ebyo byenkola era nze lwaki tayogera bituufu aba awuddisa buwuddisa abantu kubanga abantu bano abakubye abantu bantu bo abali mukola violence yenna bantu bo kakati gwogamba otya nti gwoli mulungi n'ekirala edizike oyo omukyala yajja n'atulimba yali ku Heart FM n'atulimba nga bwe yayifunidde abaana basaries ku St. Peters manga St. Peters University St. Peters Technical wana nedda eri university mukwano St. Peters University yawa naye ekintu ekyo gwe mukwano gwange gwe bafunidde basaries ku St. Peters n'alimba sente empitirivu mubasasula sente mmekamanga tuition naye mukwano gwange nagenda ku St. Peters egyoyita St. Peters University sigenda gyogerera bingi naye admission yaabwe bw'otuukawo ku reception bakuweerawo admission wali ogerayewa university eyo bwetu bakuweerawo admission tewaliko nti twagala gundi nze nkugambe nze nagendayo ngene ne fula student bali bampeerawo admission nzija nayo era njirina eraga n'ebisale balina okusasula mu bufunzi omubaka omukyala agira ateekayo fees tuition emitwalo 5 emitwalo 6 ye tuition naye kati alimbalimba abantu mbu yabafunidde basaries ateekwa okuba nga ye afuna commission buno universities obeera butandika nange waliwo gye bampa ku district eyasomero erimu sijajjogera bafere bufere mwana baba bafere bu universities buno oba butandika nga tebunafuna na chata eyo omwana nga kumpi alinga asasula fees ezimu neze basasula mwe batwe babakola kyokubiri baba mamiru card omuntu ali ku basali mulimu ebijjirako definitely naye miru card ate kati baginyimye ku mwana wa mukulu wange sijja kubidigeyinga dipu nze nina kiringi haki nze bunferanga nkwesonyiwa kubanze njamba njagala oliza okuŋŋamba gweyamuzaala aba yali akulemye oba kale mufe bannannyini mwana neŋŋamba wayi kakati genda mu maaso naye ffe tuba tulaba obuzibu bw'abantu bange ye bw'awulira nti university eri Kampala alowooza university naye eri university siba nti erina chata toyinza kuŋŋamba university ng'eri mu Turumudi House era omukyalo wese yatugamba nti Mubende bagiwa NTC bagiwa university ngenda kulaga ebifaananyi byayo Turumudi House mbu university eyo eyina courses mmeka eyo kakati balimbalimba abantu babafunidde basaries naye gwe munnamubende kiki kyosinga okwagala emubende wano yatulimba nga bw'okyogedde nti NTV bagiwadde university NTC twali ku mukola ekigando ew'omwami bamuyita Paulo eddala ngerabidde yali alina bino ebiina by'okwekulaakulanya ne wabaawo taata Mubende najja n'atugamba kyawedde batuwadde university yakyoge kyahwire tewakyali kuddamu kugenda Kampala abaana bagenda kusomera wano batuwadde university neŋŋamba naye Mukama Katonda tulina colleges wano nga St. Peters omwana okumutwalaga Katonda mugolo omutwala mweyo university omukyalo oyo gyagamba mbu afunira abaana basaries waki omutwala mu college wano n'asoma lwaki tebakulaakulanya byaffe ne basaba gavumenti nekulaakulanya institutions zaffe ze tuyina ne tusobola okubanga nga Mubende district tufunamu abaana baffe ne basoma nga tebagenze wala tebazunze tebafunye okutaataganyizibwa ate nga bafuna quality education okusinga okwata omwana bw'omutwala ku St. Peters University n'owuddisa abantu mbweri university banange gwandaba gwayagala okutegana ku St. Peters University omubaka gyagamba nti yafunidde abantu basaries jangu nkuteeka emmotoka yange nkuvuge nkutwale ku university ogirabe Honorable njagala nga manyi bwe mba nkola nnyo interview saagala nnyo going person kubanga at times mba mpulira sikyagala wadde lumu kino nga gwe nga tumaliriza avuganya biki by'osuubiza munnamubende neyanze ekibuuzo ekyo nadde era nakyogeddeko
kyenyinza okusuubiza gwe munnamubende ampagira n'atampagira kubanga nze ngenda kuweereza bonna oba ompagira nedda mukwano oba ompagira oba tompagira nze oli muntu wange era nkwetaaga era nkwagala kuba oli munnamubende 1 suubira obuweereza 2 suubira okubanga nja kukusakira 3 suubira okubanga ngenda kwenkalejinga obumu emirembe enkulaakulana banange temuyinza kubanga mweyawuddemu bwe muti nemusobola kubanga nga mukulaakulana suubira okubanga ojja kutuula ku kibanja kyo tuteekewo enkolagana wakati y'abalandiroodi n'abapangisa tumale era tugende mu gavumenti tufuneyo land fund tusobole okubanga tufunira abantu bano ebyapa basobole okutuula kuba Mubende district yemu ku district erina obuzibu bw'amataka if not the first district kubanga eri fertile nnyo district nnungi naye kati ffe Bannamubende tetumanyi kyabugagga kye tuyina kyova olaba abantu abamu bajja ne baga tulina ebyapa naye nga beegwanyiza ettaka lyaffe so nkwegayiridde ettaka ebyobulamu ebivunze edizikeba olugendo ekibyamirizi tulina abasawo 3 ku ddwaliro naye omukyala gwe tulina mbu musawo juzi yabadde abantu baffe ekibyamirizi yagema yazalisa yagaba eddagala ye buli kimu abantu tufa tuggwawo juzi yagenze awo ekasaana mu Kibalinga ne bamugamba waliwo akalwaliro Honorable Muyindo ali yakatandika okazimba Honorable wekasambya mwami Kabanda bwe yajja naye n'ayongerako amataffaali ne bazimba kati omubaka omukyala bwe yazze abantu basanyuka ne bagaka stono musawo agenda kamalira ddala katandika okufunctioninga mukwano bwe bamugambye teyakifuddeko teyakizeemu teyanyeze naye nga musawo ate nga mukyala amanyi ekitegeeza okuzaala wano ekansambya bampita tusonde ssente tuzimbe maternity wano mu Madudu naye nze Nalongo gwe basaba ssente eyeesimbyewo obwesimbi nga tulina omubaka omukyala ate nga musawo already aliyo bannange ebyobulamu mikwano gyange nja bikwatako nnyo ebyenjigiriza tusobole okubanga naffe tuwulikika mu district ezabafamilies obulungi ffe Mubende ebafe abasemba abasomesa betuyina basomera mu universities ezimu n'ez'abalala emisaala tufuna gyegimu obuzibu buliwa tewali alondoola tewali tebimukwatako okujjako ogenda okulimbalimba abantu n'ebisowaana ebyo n'ebisefuli nakugamba bwoba obituleetera nga twafiirwa naawe fiirwa tubikuleetere onale njagala osibula abantu basebo okuva ne gye twatandikidde mukyala Nalongo tepistati ndi mwebwa ensonga oziwulidde zabadde attaanyaako nabagambye nze bwe mpulira omuntu alina message etali ya party nga message ya muntu muleeta ne tuwayamu ekyokubiri bingi byabadde weetaaga okumanya especially gwali eyo ng'oli Mubende wano kintu kikulu nnyo n'omanya ebifo ewaka so njagala mbasibulire wano naye nga sinasibula saba mpeeyo Honorable eddakiika 2 obubaka bw'obusembayo bw'olowooza nti bukulu tebulekeka gwe munnamubende ali mu Mubende district ali e Kampala ali mu kitundu kyonna ekya Uganda ne mu nsi z'ebweru naye ng'osobola okudda kwegayirire jangu tulwanire Mubende nze naawe fe abasobola okwejja mu kattu kano ke tulimu tuve ku bakulembeze abalowooza nti be bakatonda ba Mubende tuve mu bakulembeze abalowooza nti be balina otusalirako tuve mu bakulembeze abatulimba nga bo batutambuliza ku bulimba na kutufuulinga beekulaakulanye ffe nga tubeera mu bwavu mukwano gwange nze naawe fe abayina okwerwanirira tukyuse Mubende tutereze Mubende olwaleero nze neesimbyewo nze nwanirira Mubende bwe naayitamu enkya gwaddako nze sigenda fiira ku bantu tulwane ffenna tukyuse Mubende eterere tufune obuweereza naffe tubeere n'abakulembeze so si bafuzi weeraba kwagala nnyo neyanzeke of course nga bulijjo mukyalo muwulidde sidda mu bigambo bya mukulu kuba bwe mbiddamu nja byono naddala okuyabadde ku kamera emabega muzikirize nange mbasiibulire wano atakuumira musaala nsaba bankuumire